okumalira ddala emyaka egiwerako gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa ebadde efuna obuyambi okuva mu Germany ng'eyita mu mukago gwa European Union nga tebakoma funa buyambi bwokka wabula nga balina n'ebintu ebyenjawulo omuli akatale ak'emmaali eva wano e Uganda nga mulimu enkolagana mu byokwerinda nga mulimu enkolagana mu byenkulaakulanya y'eggwanga nga wano Germany ng'eyita mu mukago gwa European Union ebadde eyina obuyambi bwewaayo okuyambako okulaakulanya enguudo okuyambako okutumbula education okuyambako okutumbula ebyobulamu nga bayita mu kuteeka eddagala mu malwaliro okuteekayo ebitanda n'ebintu ebirala nga bayita mu mukago ogwa European Union. Ebbanga eritalidde ne mabega amangu ddala ng'omukago guno ogwa European Union gwakava ku kitebe kya National Unity Platform twalaba mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa Generali Kainerugaba nga akuma ogutaaka wano yatabukira akiikirira eggwanga lya Germany mu Uganda ng'agamba nti kyabadde kyankwe kikolwa kyankwe kyabadde kikolwa kya bulabe y'okutuula mu kafubo n'abakiikirira NUP era mbu kwabadde kulya mu gavumenti ya kitaawe eya mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa olukwe. Ebyo byaliwo ku ntandikwa y'omwaka guno around March. Amangu ddala ng'ebyo yakabyogera twalaba abamu ku bakulu nga babiteekamu engatto ne boolekera eggulu ewa Generali Kalebwa Kandwa naho era nga kojja wa mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa Generali Kainerugaba bwe baayolekera eggulu ebimu ku bintu bye bateera Generali Kalebwa Kandwa naho ku tebo kwe kwemulugunya kwabwe ku bigambo omutabani byajja ayogera ku mikutu emigatta abantu nga muno mwe yaviirayo n'alabula akiikirira eggwanga lya Bugirimaani wano mu Uganda nga bw'agenda okumufulumya mu nnaku mbale. Teyakoma okwo, yayongerako n'ebigambo ebikambwe n'agamba nti olw'ekikolwa eky'obutemu kye yakola eky'okugenda ku kitebe kya National Unity Platform ye awamu n'omukago ogwa European Union baali bagwanidde n'enkolagana yaabwe eggibwewo. Era waayita ennaku ntono nnyo gavumenti ya Uganda oba eggye lya Uganda erya UPDF ne lirangirira nti liggyewo enkolagana yaalyo ey'ebyokwerinda ne gavumenti ya Bugirimaani newankubadde nga lyali teriggyeewo nkolagana n'amawanga malala gali mu mukago guno ogwa European Union. Bino wammanga nabyogerako era n'ennyongera okubikutapputira ne nkugamba nti obulumbaganyi ku ggwanga erimu mu mukago ogw'e Bulaaya bubeera bulumbaganyi ku mawanga gonna ag'e Bulaaya. Kye kimu ku kyatuuka ku Kagame owa Rwanda bwe yagoba Ababirigi. Ye yali amanyi nti agobye Belgium era ng'amanyi nti biggweredde ku Belgium. Kumbe teyamanya nti obulumbaganyi bwe yakola mu goba Belgium e Rwanda yalinga agguddewo olutalo ku mawanga g'Abakyerupe bonna. Era ebiri e Rwanda leero mwenna bubimanyi bulungi nnyo nti olutalo lweyongeredde ddala okuttinta. Ne mu bibira bya Congo gye babadde balina amaanyi munnanga ate bongedde kubafubutulayo. Bongedde bateekako kabuli okwagala okulaba nti Rwanda ne gavumenti ya Kagame tebagireka waggulu. Bino wammanga bye nabagamba nga mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa yakakola move eri deadire ey'okulumba akiikirira eggwanga lya Bugirimaani mu Uganda. Obumu ku buyambi obadde buve Germany enteekateeka y'okubutemwako yali underway. Amangu ddala nga ebyokwerinda byo kikonfamingiddwa beyond doubt nti Uganda ye yali ebiggyemu enta oba eggye lya UPDF lyali libiggyemu enta nti terigenda kuddamu kukolagana na Bugirimaani mu byokwerinda. Era n'obuyambi oba giyite military aid eyali eve Germany UPDF yali eraga nti tekyagyetaaga ku biragiro bya mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Tewali move yonna mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa gy'akola ng'emugattako wabula buli move yonna gye yakakola kuva 2023 etoolako mutoole. Bwe yali raiding ekitebe kya National Unity Platform
yali amanyi nti nno yekimugattako kubanga yali acreatinga fear ne intimidation mitima gy'abantu. Naye eyayagala ocreatinga fear ne intimidation mitima gy'abantu naddala bannankyukakyuka ate munnange yabongera buvumu. Kubanga bakwata bulungi engombo y'ekitakutta kikwongera buvumu, njogera ku bannankyukakyuka. Bwe yali akola obulumbaganyi ku Bannakenya, yalinganga akanyuga ejjinja mu nju kyalaba ekinaavaayo, Bannakenya baayongera ttabuka. Bwe yali agamba ku baganda baffe Abanuel abali mu bitundu bya Juba, yali amanyi nti nno ebigambo byateeka ku mikutu emigatta abantu agenda intimidatinga. Bamuwa warning na guno gwaka ataddangamu kufuguma yadde okubaako kyanyega ku Banuel abawangalira Juba. Bwe yali akola okangakanga ku ggwanga era Democratic Republic of Congo, ate gavumenti ya Congo ekintu yakiteeka ku level ndala n'eyungula abawanvu n'abampi okuva mu America okujja ogiyambako ku lutabaalo luno. Ne batuuka n'okumuyita mu meeting ey'akafubo amangu ddala nga boda yakateebwa obanga yakaggulwawo eyabunagana nga gavumenti ya Congo tetegedde. Bino byonna mbikulambululira nkunnyonnyole nyongera okuggirayo ekifaananyi ku ngeri omutabani ono owa Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa gy'ayolekedde okuteeka Uganda mu ntata ng'ayagala okulaga nti nno w'amaanyi era wa kitalo. Naye ng'ate bannayuganda bagenda okubeera nga bafuna impact embi, ate kitaawe ye gavumenti ye tegenda kulekebwa waggulu. Olwa bino wammanga bye ŋŋenda okunnyonnyola. Bwe kituuka mu kunnyonnyola ebintu ebikwatagana n'ebweru w'eggwanga, ffenna tukimanyi nti buli wabeerawo envumbo eteekeddwawo ku ggwanga lyonna, eggwanga eryo libeera affected economically, libeera affected socially, libeera affected politically, libeera affected humanitarianly, oba mu ngeri eri humanitarian. Era eggwanga eryo emirundi emingi nnyo envumbo yeeteekeddwako ejja ku affecting abantu abali munda mu ggwanga eryo kwogatta n'abo abali ebweru ew'eggwanga eryo naye nga bakolagana n'eggwanga eryo, either mu trade, bakolagana nabyo mu byobulamu, bakolagana nabyo mu byenfuna, bakolagana nabyo mu bintu eby'enjawulo eby'okuteeka kapito waabwe mu ggwanga eryo. Kati bino wammanga Germany bibadde wa Uganda nga tetunnaba kutunuulira bigambo omutabani wa Mwami Tibahabulwa byayogedde. Bayibaye kamale kubikuwa, yagambye nti akiikirira eggwanga lya Bugirimaani mu Uganda agwanirwa oba agwanira kukwatibwa atwalibwe ng'ali mu kayumba bagiyite keegi. Alina okutwalibwa afulume eggwanga lino ng'ali mu keegi kubanga tagwanidde na kubeera nga abeera mu Uganda. Olw'ebikolwa ye by'ataalambuludde, akiikirira eggwanga lya Bugirimaani bye yeenyigiddemu mu ntandikwa, mujjukira nti yali amuvunaana gwa kubeera mabega wa kuwagira nkyukakyuka mu ggwanga lino, era nga ekimu ku bintu bye yali amulanga kwe kw'okubeera nti yali ayimiridde nnyo emabega wa Robert Kyagulanyi Bobi Wine ng'agamba nti omwami ono ekyokubeera emabega wa Robert Kyagulanyi Bobi Wine ne NUP kikimu ku bimufuula traitor, kikimu ku bimufuula omubi. Kati leero agambye nti alina okufuluma Uganda ng'ali mu kayumba oba kayite keegi kubanga ayiye nnyo Germany kwogatta n'okuyiwa Uganda. Bw'atyo mutabani wa Mwami Tibahabulwa bw'ayogedde. Ebigambo bino tebiina kalungi kebireka eri gavumenti ya kitaawe, kabeere ye ng'omuntu naddala mukadde kano ng'aliko envumbo ya Amerika, mukadde ng'aliko envumbo ye UK, mukadde nga Uganda government NRM eri mu kutetenkanya kunoonya abantu balala beekolagana nabo mu trade. Amerika bwe yamala okugoba Uganda mu AGOA, ffenna tukijjukira nti European Union gwe mukago ogwavaayo okuyiwawo omubiri. Naddala Germany yavaayo n'egamba nti eri ready oku-offeringa akatale k'emmwanyi eri gavumenti ya Uganda. Nga AGOA egobye Uganda obanga Amerika egobye Uganda mu AGOA. Germany ebadde ina akatale k'emmwanyi e Uganda. Na lwaki olwaliro mutunuulira akatale k'emmwanyi nti ka-depreciatinga. Lwa bino bigambo mutabani wa Mwami Tibahabulwa byajja ateeka ku mikutu emigatta abantu. Nti Germany ebadde eri ready okuyirawo omubiri ne Italy, bonna bali mu kago gwa European Union. Bw'okola obulumbaganyi ku Bugirimaani n'olaga nti nno olina ready okudestabilizing enkolagana yammwe eya EU, obanga ayolekedde okwegobako akatale EU kebadde kuwa, obanga ayolekedde okwegobako financial agreement gye mwakola ne EU, obanga ayolekedde okwegobako trade
agreement gye mwakola ne EU obanga ayolekedde okuteeka Uganda mu ntata bwe kituuka ku bya currency devaluation obanga ayolekedde okuteekawo ekkomo ku kuvujjirirwa oba ku bantu abalyagadde okuva e Germany oba mu mukago gwa EU okujja okuleeta capital waabwe mu Uganda kiyite foreign investment oba ogirinnyeemu eggere nga bino ebimu ku bivaamu bwe bwavu obweyongedde ne inequality ebyobulamu ne education okugootaana eddembe ly'obuntu okulinnyirirwa kwogatta n'abantu abamu okuva mu bitundu by'eggwanga eryo gye baba baddukira. Tulina bannayuganda bangi mu Germany, tulina bannayuganda bangi abali mu mawanga ga Europe, nti bw'okeera ku makya n'olaga nti nno ojjawo omukago wakati wa Uganda gweyina ne Europe obanga ayolekedde okuteeka bannayuganda bannaffe bano mu ntata. Ebigambo bino mbyogerera mbibakolera bannayuganda lwaki nti omutabani ono abikola naye tebyaffectinga ye yekka biina n'abantu abalala bitwaliramu naddala bawangalira mu mawanga ago. Kati bwe banga Germany ebadde enkolagana mu trade weeri nga ya muggundu ng'enkolagana mu byokwerinda ebaddewo nga ya muggundu mwami Tibahabulwa mutabani we nga yajja okugyonoona n'okuginaabuula weewaawo kitwaliramu mwami Tibahabulwa naye ate ne bannayuganda bangi bagenda kubeera affected. Lwaki? Wagenda kubeerawo financial restriction. Ebimu ku byobugagga eby'abantu abanayuganda bigenda kubeera nga bibeera frozen mu mawanga nga Germany. Wajja kubeerawo enteekateeka eya gavumenti ya Germany okwongera okurestrictinga transaction eva e Uganda ng'egenda Germany kwogatta n'eva Germany ng'ejja Uganda. Ekyo nno kyaffectinga nnyo abantu baffe kubanga bannayuganda bangi abali e Bugirimaani abalina abantu baabwe Uganda. Kakati bw'otandika okuteekawo embeera nti gwotte enkolagana eriwo wakati wa Uganda ne Germany olw'okuba nti olina ebigendererwa byo olw'okuba nti Germany evuddeyo n'eraga nti neri ready okutuula mu dialogue n'avuganya gavumenti ya kitaawo, ebiba bigenda okudiira biba tebigenda kuwooma. Ekirala, enkola ey'ebyemmaali efuluma okuva e Uganda okwolekera Germany n'eva e Germany okujja e Uganda ebigenda kulinnyibwamu eggere. Kyenjogeddeko wali waggulu nti trade restriction waba wagenda kujjawo obutabanguko oba enkolagana etali nnywevu mu by'okutunda ebiva e Germany n'ebigulwa okuva e Uganda okwolekera e Germany. Kubanga embeera eno tekoma ku mawanga Germany na Uganda gokka, embeera eno etwaliramu n'amawanga amalala agali mu mukago ogwa EU. Bwe twali twogera ku byokwerinda wano nakugamba nti Germany bwe kituuka ku byokwerinda nnywevu gguluggulu nga gye nkomye okwogera. Abamanyi era ababaddekoko mu byafaayo mumanyi ebyaliwo mu Berlin conference abaakolakoko ku history oba ebyafaayo by'eggwanga lya Bugirimaani mumanyi. Kati obuyambi bwonna obw'ebyokwerinda obubadde buva e Germany leero Uganda tekyabufuna. Ate nga njagala ojjukire nti no gavumenti ya mwami Tibahabulwa eri mu katyabaga k'ebyokwerinda. Lwaki eri mu katyabaga k'ebyokwerinda? Tunuulira gavumenti ya Uganda gyetwala abaana okulwana ebatwala e Congo, naye ng'ate Congo gye batwala bannayuganda bannaffe okulwana, Uganda government oba eggye lya Uganda erya UPDF lyafubutulwayo dda ebatwala e Mogadishu. Lwaki ebatwala e Mogadishu? Lwakiri okutaapinga ku buyambi obwo obutono obuweebwa abaana abo bwe babawa $100 bo bafunako $600 ne ludda eri gavumenti. Ekiraga nti no gavumenti ekyetaaga nnyo obuyambi, erina obuyambi bw'eyina okufuna obw'okugulirira abagironda kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti tebaagalwa, beetaagibwa. Buli muntu yenna abatembeeta aba alina by'ayagalayo gye bali. Gavumenti eno gy'olaba era yeetaagira ddala obuyambi ku byobulamu, obuyambi obwo kubanga enkola yaabwe ebadde nga yakubufuna ne babudaivatinga ne budda mu bintu ebirala. Ekyetaagira ddala obuyambi, ekyetaagira ddala military aid, ekyetaagira ddala obuyambi tekinikale mu bintu bya tekinologiya. Ate nga Germany tukimanyi bulungi nnyo nti eyimiridde. Germany y'emu ku mawanga agabadde gawa obuyambi ba refugee abali muli n'eggwanga. Era abantu bonna b'otunuulira abanoonyi b'obubudamu abali mu Uganda, Germany ebadde n'omukono munene nnyo mu kubayambako.
kati gwe bw'ogamba nti nno ogoba gavumenti ya Germany ng'otandika okutataganya enkolagana eriwo wakati wa Germany ne Uganda, oba tolumya bannayuganda bokka wabula oba olumya kitaawo unimportantly oba okuba ekigo gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa. Kyenva nabagamba nti ebigambo by'omukulu Bobi Wine byayogera nti Kagutema bamwongere eccupa atwongere tweet byali bituufu, nti mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa eringa kitaawe yalwana okugulirira bali ku ludda olumuvuganya okumuwagira, ate ye mutabani we aliena ajabulula n'akatono kitaawe kali mu kubuildinga. Ebiva mu mukago gwa Germany okugootana ne Uganda tebigenda ku affectinga Uganda yokka ne Germany yokka, wabula bigenda twaliramu n'amawanga amalala. Wano okulinyirirako eddembe ly'obuntu mu mwaka gwa 2022 kwaleetera ekitebe kya Norway okuggalawo. Norway yali egaba obuyambi eri gavumenti ya Uganda, mwenna mukijjukira bulungi. Norway yali offeringa financial aid, yali tegaba military aid, naye yali offeringa financial aid eri gavumenti ya Uganda. Norway yali ewaayo aid mu byobulamu eri gavumenti ya Uganda, giyite medical aid eri gavumenti ya Uganda. Era Norway nga ekola ku bintu ebyenjawulo ng'eyita mu multilateral organization mu bibinja ebyenjawulo bebibiina byabwe ebyenjawulo, era nga bano baali bacontributinga kinene nnyo mu nkolagana ya Uganda. Njagala ojjukire nti waliwo enkola ya European Development Fund. Enkola ya European Development Fund eno Uganda ebadde egifuniramu bingi nnyo, naye nga mukago gwa Germany ne Uganda gwe gubadde guyambako okulaba nti Uganda efuna obuyambi obwo. Era njagala oleme kwerabira nti ne World Bank Germany ebadde eyambako Uganda ng'eyita mu World Bank okulaakulanya ebintu ebyenjawulo, kwogatta n'okubayambako mu African Development Bank. African Development Bank oba giyite ADB yemu ku bitongole ebiwola Uganda. World Bank yemu ku bitongole ebiwola Uganda. European Development Fund yemu ku bitongole Uganda mwebadde eyita okufuna obuyambi. Kati bw'okyankalanya enkolagana ya Germany ne Uganda, ebyo byonna oba oyolekedde okubifiirwa. Gwe ng'omumpembe generali naddala mukadde kano nga twolekera akalulu, mutabani wo bw'avaayo n'alumba akiikirira eggwanga lya Germany mu Uganda oba ambassador wa Germany mu Uganda, abanga alumbye Europe yonna. Kubanga obulumbaganyi ku muntu omu mu Europe tolina bw'otuwa bukakafu nti nno okangakanga omugirimaani okumutta nga bakitegeddeko nti oyina criminal record. Buli mwaka oyina bannayuganda b'owamba n'obatokyalinga ne bakitekinga for granted. Toyina bw'obawa bukakafu nti bannayuganda bakomplaininga kulinyirirwako eddembe ly'obuntu, enkeera ne bakulaba ng'okangakanga owaabwe ne bakitekinga for granted, ne bagamba yandibanga ali mulwali, munnange talina kyajja kukolawo, ng'enkeera oba eggulo limu baakulabye ng'olina munnayuganda edi mutwe gw'otwala mu tokya kyemba n'omutulugunya nga bwe weewaananga bw'omutendeka olunyankole. Toyina bw'ogenda kuwa bukakafu gavumenti ya Germany oba mukago gwa European Union nti ddala gugenda kukolagana naawe mu trade nga bakuwulira nti ekongo oli mu kubba gold. Toyina bw'ogenda kuwa bukakafu mukago guno nti gunaakolagana naawe mu bya foreign investment okujja okuleeta capital waabwe n'okukuutira abantu baabwe okujja okukola investment mu Uganda, ekintu gavumenti ya mwami Tibahabulwa kyeyayaanira ennyo, naye nga bawulira nti tewaliwo favorable working climate oba favorable working environment. Toyina bw'ogenda kuwa bukakafu Germany kuyirawo mubiri kwewolera oba kuyambako okufuna loan mu World Bank. Newankubadde nga loan yeetaagibwa, Uganda government yeetaaga obuyambi. Budget y'omwaka guno 2025-2026 mukimanyi bulungi nnyo nti yeetaaga trillion 7.2, naye ku trillion 7.2 government ya Uganda eyinako trillion 2.5. Obuyambi obwo bwonna bugenda vaawa mu mikago nga gino egya European Union nga mwe muli ne Germany. Kati gwe bw'olinnya gye gava obanga akutte emmere gye bakutadde mu kamwa n'ogiteeka mu nnyindo, gwoba oyagala tukugambe ki? Ffe abali eno ku ludda lw'enkyukakyuka wakati mu kunakuwala oludda olulala tukuba gudigudde ng'omukunjaliranye limbo, kubanga oba otuyambyeko okwanguya olugendo lw'okuvuunika gavumenti ya kitaawo. Era bannayuganda njagala kubagumya nti enkima gyekoma okuwalampa n'okwoleka obwerere bwayo
mutabani wa mwami Tibahabulwa alwanye nnyo abeere mu media era abeere relevant naye gyakomye okwagala okubeera relevant ate gyakomye okwanika kitaawe n'ebikolwa bye. Kitaawe abaalye n'agulirira abantu kulungi yalinnya lye mu media era ng'akola bukubirire nnyo okulaga nti Kyagulanyi byayogera bya bulimba yatuuka n'okubiteekamu obukadde 10 eri buli mubaka wa paalamenti okubijabulula ebyobulimba oba byayita ebyobulimba Kyagulanyi byayogera. Eno mutabani abitembeeta ku mikutu emigatta abantu era ng'abalaga nti ebyo bikolwa bitono nnyo nnyini ddala ku bingi bye bakola bo nga bali mu NRM. Eba demotion oba eba promotion. Abantu abo omukago gwa iyo okwekubira omulange wa General Kalebwa Kanwanaho tekyajjanga kibwatukira. Bali bakuba toki ne balaba future ya Uganda wajeraga omukago gwa Germany oba gwa EU ne Uganda bwe gufa. Tetuganye bayina bye baagala mu Uganda. Era mukubeera nti bayina bye baagala mu Uganda mumugamba Abagirimani banaganya ono akyankalanye enkolagana yaabwe ne Uganda okubeerawo era n'awangaala. Kyenva mbagamba nti yandifundikira nga bamwekolerako ng'amateeka bwe galagira. Kibuvuddeko yalumba owa Amerika kati Amerika kyeri mukola Uganda mu Congo mukiraba. Amerika obuyambi bwetemyeko gavumenti ya mwami Tibahabulwa mu bulaba yalumba William Pope mu gavumenti ya Joe Biden. Era najja n'awaana nnyo Trump nga yakajja nagaawo mukyezi munaffe Trump kakutte ku kintu tugenda kutereera. Omukyezi tabafuukidde omukyezi mugamba. Obuyambi bakyabulabako. Omanye envumbe bateereddwako ono gwe baali bayita omukyezi munnaabwe Trump. Kikulaga kinno gwali eyatuwulira. Byonna obikola naye okutta emikago egiri international kyabulabe international community ye yeetoololeddeko eryanyi mu mawanga agali ku lukalu lwa Africa. Like it or not, okyetaaga akatale k'Ebulaya kubanga tolina katale ka Africa. Okyetaaga akatale k'Ebulaya kubanga buli finished product eva Ebulaya ate gwe gy'ogula gw'olina raw material. Raw material eyo olemeddwa okunoonya engeri gye weetendekamu okujijja mu finished product naawe ogitunda ate ne bona fulumya finished product ojja kwetaaga akatale era ak'Ebulaya kubanga aka Africa tekakumala. Ebyembinga binajja n'akatale ka Africa kennyini okwonoonye kubanga mawanga mangi agali ku lukalu lwa Africa goguddeko olutalo. Kati ogenda tradinga nani? Kyogamba nti Uganda egenda yimirirawo bwa peke, Uganda egenda yimirirawo bwa namunigina. Eberenga yedependinga ku byokwerinda, eberenga yedependinga ku bya trade, eberenga yedependinga ku mu bya financial transaction n'ebirala. Uganda egenda kweyimirira buli kimu. Ekyo kikolebwa olw'abantu okubeera n'entegeera ey'ekibogwe. Abantu obutameditatinga nakuba bufaananyi oba kuba toki ku biki ebiri mu future ya Uganda. Fenga bannankyukakyuka wano tuba tukuba gudigudde but on the other hand tukuba gudigudde naye eriyo baganda baffe abali Bugirimani ono baali mu kwonoonera. Njagala okubemu akafaananyi ekitebe kya Germany kigaddwawo mu Uganda. Ddala bannayuganda abagenda Bugirimani okutendekebwa, bannayuganda abawangaalira Germany banaaba bakola batya transaction eri abantu baabwe abali e Uganda kubanga ebyo byonna bijjiramu mu nvumbo. Germany botta omukago n'enkolagana yayo wano ku butaka n'eri Ebulaya begenda kufa. Kimwagala otugamba nti Belgium bwe yajjawo omukago gwayo ne Rwanda oba Rwanda bwe yajjawo omukago ne Belgium ebintu bikyalinga bwe byali nedda bikyukamu kubanga ne Belgium beeyina okulaga nti ggwanga kirimaanyi liyimiridde. Mu kwagala okulaga nti nalyo ggwanga kirimaanyi liyimiridde lirina okuteekawo amateeka amakakali. Amateeka ago tegayina kubeera nga gafevaringa gavumenti eno ebagobye oba ebajevunye. Germany bweteekawo amateeka amakakali ku Uganda mbalayirira gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa eba evuunikiddwa kubanga Germany yekulembedde mu mukago gwa European Union. Okyayina akatale k'emmwanyi e Italy, okyayina enkolagana ne France kubanga eri mu mukago ogwa EU. Naye njagala okwemu akafaananyi nti French territory ekweganye, Berlin ekweganye, njogera ku Germany. Italy nayo automatically oba weegaaniddwa. America already yakwegaana dda wajja ogenda okufuna obuddukiro. Russia etakuwaayo yadde 10 okujjako kuwa emmundu ate nga nayo ogulangule. Etakuwaayo yadde olw'ataano okujjako kuwa ennyonyi ennwanyi ate nga nayo ogulangule.
egenda okuwa ebimotoka ebyokukkakkanya obujagalano naye nga nabyo ogula bigule nga yo kyegenda okuba nje yagala gold ate nga gold oyina nakubba mubbe mu Congo mubalenga mutunulenga walaffe bino bitukubira ffe bituleetera okuba embutu ng'omukunja aliraanye erimbo kubanga tulaba we tugenda tulabawo revolution eba eyengedde ate munnange ebiro bye bino ebiro bye tulimu nti buli kintu kyonna ng'omuntu nga Katonda amuggyeko omukono gwe kyaba akola ye kyaba alaba nti kituufu ate kiba kimukanyuga mu ntata aba agwa mu mbi all the time aba alaba ng'akola ekyamakulu oba ekyamagero kumbe yeekanyuga mu ntata n'olwekyo ngenda yita wano mbakunge mwenna bannayuganda umbrella campaign ekyarunninga buli manvuli ya mitwalo 2 egya Uganda twegatteko panaawo wenjogerera tulinawo 30 umbrellas tuli mu kunoonya okulabika nti 10 kiwera ekirala tukitelivering ku headquarter era mbakolera akataminga bwe nabakoledde ku mulundi guno amannya nago gaweebweyo nga bwe nabakoledde ku mulundi guno oba oliawo ebitabo bibeerayo record ebeerayo gundi ne gundi ya contributinga kiba kiyambako mu lugendo luno olw'enkyukakyuka kiba kiyambirako ddala okubeera nga naawe mwoli mu bitabo byabo abakola contribution ku lugendo luno olwa revolution temujjanga okwo baana ba maama temujjanga okwo baana ba taata temujjanga okwo ba maama temujjanga okwo ba taata temujjanga okwo bakojja n'abantu mwenna okwetoloola eggwanga tubike Uganda ne manvuli kubanga yengeri yokka gye tugenda okuba mu campaign ovulo baagitugaana bereti baagitugaana kyafuuka kivo jambala newankubadde nga tukyakola empaka n'eyambalwa naye umbrella ke kabonero kaffe teryagenda katugaana teryagenda tukugira kwambala logo yaffe oba kujeenaanika n'olwekyo twegatteko ku mukutu ng'ogula manvuuli twegatteko mu nteekateeka eyo tubike Uganda ne manvuuli yita ku namba gy'olaba ku mukono ogwaddyo gwa vidiyo eno obeere nga naawe ogattirako awo ettoffaali lyo mu lugendo luno olw'enkyukakyuka nkyabongerayo wano Amerika bwe yajjako obuyambi gavumenti ya Uganda mwalaba mwami Tibahabulwa nga apapala eyali agamba nti no ye talina kyanoonya mu Amerika talina kyayagalayo mwagenda omulaba atandika okukuta mumanyi lwaki mwami Tibahabulwa yali badde ayita William Pope yeetonde ku lwa mutabani we nga talina kyaganyulwa mu gavumenti ya Amerika abalaga wano kifaananyi kirala eri akola birala wano amala obbalaga nti wakitalo w'amaanyi eri n'agenda n'avunnama bataata bamaama munkwatireko bannange maati ekitabani ekyo nange kimanyi okunkolako effujjo naye nga mutabani weno mu mawulire mumuwaana eriyo bagiwadde omuliro babbala mu Barugahara abamuwaana ne bamutenda jjeno oyogedde naye nga abayogedde biki obipimapimamu nga ddala olaba tebiina yadde amakulu yadde omulamwa byabayogedde naye bagiwadde omuliro be ne bamuwaana mumuwaane nnyo mugenda beera aba victim kuba mwe muyina emaali yammwe Bulaaya mumuwaane nnyo mwe mugenda okuteekebwako travel restriction Uganda kati yayolekedde mawanga 25 agayina restriction okuva mu gavumenti ya Amerika mwagala n'omukago gwa EU gukole ekimu ebyembi nga binajja mwe bagenda okunyiga mwe mulwala ne mwetaaga okujjanjabirwa e Bulaaya ffe abanaku mugamba tulina we tugenda okubeera affected mu ango yonna fere tulwala ne tujjanjabirwa Bulaaya era ebirwadde bwe bikwata kookolo olwadde ekibumba olwadde kidini emirundi emingi bw'otadda ku habo ng'otandika kugula mbugo yo Uganda gye tulimu naye nga kyalibadde bwe kityo olw'ebyobulamu bye mulinnyiridde ebyobulamu mubirinnyiridde temubiwa mwaganya ku breathinga nga tekikolebwa kubanga Uganda njavu nedda Uganda ngagga naye olw'okubeera nti mumumanyi muyina obukakafu temwina gye mugenda okujjanjabibwa kati ne gye mubadde muddukira nga okujjanjabibwa biibyo ebiriyo kubanga ne Kenya yennyini UN nemala shifting nedda mu Kenya abamu kumwe temujja kuddamu kugenda kujjanjabibwa mu agakkaane mu bakungu ba gavumenti mbalayirira kubanga ebintu bigenda kubeera a little bit tight ebintu bigenda kubeera tight nga bino yombadde mu bungeeta ne mugenda mu mujjanjabirweyo bigenda kalubamu nga temukyalina ngeri gye mugenda kujjanjabirwamu mu mawanga ago kati mwali badde mweteekateeka nga bukyali nno
kubanga gye mwolekera wakambwe lwaki tetunyukira wano ye njogedde bingi tutambudde ne Enrique Contractor nonyeko ku namba yo eryawo gwe ne yali yagadde bikwatagana ne plumbing painting construction work n'ebirala aba Enrique Contractor kyekyo okuddamu kyo temwerabira tutambudde